mulokole saba ayanza atankanaye so mpe kuko katono nnyo kwawo kirinze ali ng'ekyogerera no kukyala ekyayimbu nno ogenda leeta omusajja kuzina shebiri nyana leka omusajja okyayimbu no sasasulwa ekikumi ku show ya King Saha tewasasulwa lindako show ya King Saha ene yakago jenna akakola tebakusasula naawe ne mune abantu lwaki abantu muyitiriddwa tuyisaamu amaaso nagenda kushare sebata bigi teyansasula kushare King ono omusajja gwe wali naye yes he didn't pay me a penny ku ssente zonna ze wakola mukulu promoter eyategeka King Saha bamuyita Denoni aba umoja management channel eno yakuwa offer netukulanga nnyo kuba King Saha yali kyaliwa naye Denoni umoja mutusasule. It is quite embarrassing kati omuntu yenna ali eyo lwaki nalinze ntino nali njala nsooka enjogeko na nza nenga nida kwefa ayinza okumbuulirira ennyo I need this to be out. Abakubanja kuba bana abakubanja bo bawakola nabo. Thank you. Eno channel eyine tukuliko abakozi baayo bwenzija netandika olangirako business nina okuzza mu nsako ya channel teyalaba yadde ekikumi nina tiimu gye nkola nayo gye mutunda emmeeza gye abaana tosobola kulowooza nti no buli muntu asobola okikkiriza nti nnyinza obutasasula. How did I get business? Oba wenkugamba buno nakoze n'omuyimbi oba ne promoter ebiseera ebimu nsobola okukola ne promoter kati nga yasinike nga bw'agamba nagenda kukola Lydia kati ye nali tuwe Lydia mukwano gwange as a friend yasini nga mpisa enkole naye as a promoter naye awo Lydia waddembo gamba nti oba yakola nange kyali wange biki ngambaliriza nampaayo ne promoter yabalina okunsasula kuba yampita mu business yalange sebata yampaayo yampitanga mutabani we nanjo kyayo nanga mutabani we bali kukola bulungi nnyo nanjo kyayo ebitaali bibye kuba ze nali sina business na sebata business alina na bigi bwe ntuuka okukola show ya King Saha twali twogera from his first show kyali wange nga twogera ngamba tulina show endala gye tugenda okukola biki amugamba kale kati ye okusinziira ku baali baamugula of course naye na team ye gyakola naye kale tukomyewo kakati bannayo buzibu tulina abo buno wano nina omubanji ku seeti abanja omudidi gwe omutitimbe gwe yawogganira gwe yasiyagukira naye bapromoter tugenda kukola tutya kubanga at the end of the day lwoyitira omuntu mube engeri gye mukola nekitegeeza oba tokisobola oba toba toyina budde bwakyo bwakukikola lwaki we mumaliriza ate omugaati omaliriza nga gundi tomupromota tomuwadde kati nze jase ekibuzo yange kiri kimu deal wagifuna otya like I said nze twali twogeranga ne King Saha actually yangamba ku show gy'alinayo egenda okubeerawo nga show tebanana giranga biki so nangamba taliwo by when he comes back from America to meeting twogere bwe twakola appointment of meeting ngendo otuuke wa King Saha okumumeetinga naayita ne guy nga naye amuyise nze nali simanyi nti oba ne show ebagigula and all that bwe tukaali okwogera n'agamba Denon guy who works for Umoja namugamba ogenda kukola ne Haffy gwe njagala okole naye ate omuwe ssente zakola ki zayagala Kisa nga omanye ebintu byateka mu chap namugamba soko muweyo ne deposit oba tolinawo ssente zakansoke nkuwole muwe gojja kunziriza then nagamba ngenda kwogera naye because we had to get an arrangement so kyandaga nti yes King Saha wants me to work on this show but I am not working with him I am instead working with the promoter so I was supposed to be paid by the promoter kitegeera tukola tunyonya show because man social capital inze ntutta abayimbi ku bantu nga yes omuntu oyo mbadde sobola kati nga omanyi mugagafu right now nga so amukubira ne mugama mpayo milioni 10 nini mutu ayo muyimbi big eye kale nyinzo obutamenya naye mutute nga omuyimbi yekangana mwana oyo gayani nga kwatte sente nazimuwa ntute ba King Saha that is social capital and that's why those people need us okitegeera
banji nnyo abantu n'okubaka kwegena okola kino. I involve my social media, I involve everything. Bingi nnyo betukola okubeera nga show better successful. I don't want to work for a show that is not better successful. So I put efforts. Kakati show ngeggwa tukola main show. I didn't go to Luwero, then tugende Masaka. Mvuga paka Masaka tukola. So in Masaka muyita Denon. Kwa show yali esembayo mugamba mukama wange katumaliriza tuta because this is the last show, I need to be paid. Angamba mpozi sente zoyinawo mmeka because sente zenakolanga ticket naina za VIP ne ordinary kati ticket zine za VVIP nga either I call King Saha or I call him nampa so nga sente mbera nzimuwa. I made for him a lot of money nga sente mbera nzimuwa promoter kakati olunaku lwe bagamba muno show bagisazizaamu nagenda ne ku venue navaano kusumulula nezikirira ku cricket oval ng'abantu bankubira oli watu aga ticket bichi ngaziteeka mu boda nezitwala nekola kino mulimu client agenda no mulimu besijjako na za transport mulimu agamba Haffy banange ziteeka osiriwo ne mugamba ojja kujja ku transport a few nyiza baba lya kungalo be balinga abawo wa boda kale bonna abantu nkola nabo. So this guy olunaku olwo lwe basaza na yajja nampita nangamba nina byenjagala okubuulira all that bina babuulirako wano mu katambi nga tulina ekwefu. So nangamba olinawo ssente mmekaawo nalinawo ssente zinalinawo miliyoni 7 nenzimuwa n'agenda naye nga olwo olunaku era nagenda tumaliriza ebintu ebisemba shek etuuse emmere anaatuwa emmere ebyokunywa and all that because bwe tuba ntunda emmeeza miliyoni 3 8 people that is 375,000 zojja ku muntu. Nze era mbeera mbagamba abantu benkola nabo abantu muddizeeyo emitwalo 10 ekinene ennyo actually 10 nnyingi emitwalo 5 ku mitwalo 5 ogulirako omuntu ekyokunywa n'alyako n'emmere era bye bintu betutu omuntu agamba miliyoni 3 otuwaako ki nemuga tujja kubawaako emmere tujja bawaako ebyokunywa tujja view ennungi and security era bye bintu ebimunze bye mba nkolako okulaba nti omuntu kitanywa ko budde butono kiti kyadogamba ebyemmere emmere byali byakuwa bazze ku tebo kitegeeza. Yes kati sente bwe yambuza nasigazawo sente meka nemwe nasigazawo miliyoni 6 mu emitwalo 7 nemwe ne miliyoni 6 najiguzeemu emmere kuba sente ze nalisigazawo yali already andazali very busy up and down show bazisaziza me and there so nze nakozesa sente ze nalinsigazaawo nengulako emmere kati ye mukwebuzaabuza awo n'atayagala kunsasula angamba naye Haffy ebemmere twali tubisazzaamu nemuga ebemmere mwali mubisazzaamu gwe naani and you refunded the money to the people so abantu bali bagenda still kujja mu kivvulu right so you didn't want to give them food emmere tugi ordering olunaku lwennyini lwe bagulawo shop ye receipt emmere twagigula ku babitusi kale ne mugamba ogamba nti abantu tebalya mmere naye mwalimu abantu ye kennyini mwalimu abantu be mulimu family ya King Saha mulimu abantu basobola okuinquiring ask them did they eat food they did not eat kale ogambe miliyoni 6 nazibba give me my balance okitegeera so guy ne kakati omanyi nze si training a lot nagezaako ne mwesonyiwa paka nakati kati tugenda kwetwa mutugenda kubanga tukomawo yongera okubwatula bingo sijja kugattako byange nja kulabika nga abeekubaanyi okuba kale genda maaso kubanga onyiga *238 *238 genda kubanga ate nkomawo n'omuwanguzi omulala olutambula